Dear ladies and gentlemen, still welcome gwaka soko kwango trawa. Thank you so much for watching Celeb Jazz wano ku YouTube channel ne ku Facebook ne ku Twitter kwetu li ne kutu emirala jona ejigenda maso obusinzi do kwango trawa gwa gwe mundu go kusoso kwango trawa gena wansawo subscribing ate gwa gwe mundu go kusoso ogwo ku video go kusoto go kuna ogwe 10 okwango lawa shows za business enjawulo cyo kola chimu choka likinga o commenting o sharing ne sheno so kwange tuka kwantu abenjawulo jagaliza munno nawo ofuneyo kitegede nenge tufude munange tugende dala maso njagala kutusaka ensonga za Pastor Bujingo ngawe sichato jira wano mu kibuga Kampala ba pastor banji nnyo ngene batusizako ensonga za pastor za Sheikh Humaru ne Sheikh Muzata ne ba Sheikh abavudeyo kati ne side zeno eri ku side y'abasumba bano omusumanyidwa nga Pastor Sempa Martin Sempa owe Makerere ne yavudeyo ate bwa Nambiro naberanga ayanukula omusumba munne amanyidwa nga Bujingo bano ne kibawula ndoza Kasozi omu ali ku side zeri eza Mulago ono ali ku side zene ezebwayise Kasozi ko kake kabawula nenga bonna bali mu kitundu kyekimu ekimanyiddwa nga Makerere oba Makerere University vicinity kati awo nno we have video kye kyamujeyo ekyamujeyo wadde ensonga yokuba muno pastor amanyidwa nga Aloysius Bujingo owa side za wali ku Canaan yavudde nayogera ku motoka ya Bobi Wine nga bwagimanye nnyo n'agamba abantu bebereremu n'agamba ne motoka yayingidde mu government yayingidde mu Uganda nga government egimanyiiko nga emumanye ebintu binnyo yavuddeyo nakola kinayogera naye abaana ba people power engeri muno court bagiziza mu bantu ne basukana bamutwala mu court y'abantu ne bamuwa ekyabuzeeko kimu kyakumubika naye nga bamuwadde ne bamuteekako amatu ne bamukola biki byonna bamuwadde kwegamba level gyadasaana okubanga aweebwa kati awo nno twasangidde omusumanyidwa nga Martin Sempa ne naavayo nayogera ku njiri ya musumbo nagamba ekisooka first of all pastor amanyidwa nga Bujingo omukyala yamusirwaza nno kyokka mbu pastor ono amanyidwa nga Pastor Aloysius Bujingo alemedde okubuulira enjiri etwala abantu mu ggulu wabula abuulira njiri eremeza abantu ku nsi n'okulaba muno ebakubiriza okuba nga bakola ki nti beekulaakulanya n'agamba muno ekisingira ddala obukulu enjiri bayibuli egamba sooka ononye obwakabaka bwa Katonda ebirala binaagoberera naye muno ye pastor amanyiddwa nga Pastor Bujingo asooka kunoonya byaki bya ku nsi then n'alyoka akola ki n'alyoka anoonya eby'omuggulu n'agamba abasumbanyi benoonyeza byabwe first of all pastor amanyiddwa nga Pastor Bujingo ekisookera ddala ali mu kunoonya ki relevance anoonya mawulire amawulire gabeere nga gamwogerako bwe gamwogerako then afune abantu bakomewo mu kyaki banakomewo mu kyaki ye yeefunyemu akasente agenda agulye mukyala we empale ye miliyoni 2 kwegamba ebigambo byabadde bingi nnyo ebyomukulu ono nesigenda kukola kiraka kasooke batuseeko omukulu amanyiddwa nga Pastor Sempa Martin ayogereko ku Pastor Bujingo n'enjiri gye yabuulidde ku kavidiyo akasinze osaasaana ku mikutu egy'enjawulo nga kanayogera ku motoka ya Bobi Wine n'engeri gyerimu omukono gwa gavumenti wetukoma tugenda kwatutumya ebintu bingi nnyo naye nga kyoba teweerabira genda wali ate osisinkane bannaffe aba King Montage Studios bano basangibwa wali enankulabye ku Prime Complex ekizimbe ekyo kiriko abakyala babiri abalungi yingira mu kizimbe ekyo genda ku level 3 edduuka D04 ojja kuba basangawo ate obeere nga obeekwata akalulu akanyiro kemunda bandiko lwako mbasupportinga wembasupportinga nanga ne bavane bansupporting okulaba muno shene sobo kwange kutuukako yonna gy'osinza okubanga otwala mu nsi yonna amanya nze King Smith katugende wa Pastor Sempa tulebe yayogedde ku Pastor Bujingo bwetukomawo tugenda kwatumya mawulire amalama nnyo agakoze eggulire wano mu ggwanga Uganda tulide amanya nze Pastor Gabriel Baba gwanga mujeri Yesu mumanyi nga Pastor Martin Sempa nemusumba mubagamba olimolo niga ekyo si kibi nagendako mu Amerika eyo nga ngenza okusaba abazadde ba mukyala wange okunzikiriza omuwasa nembeerako mu Amerika eyo nensomayo masters nenkolayo nalinga njogera oluzungu nga bwe twogera wano ne bansekereranga nengezako dutereeza nga njogera omaye obeera n'abaniga bali baga oba olina okubipronouncinga bulungi nagamba switch off switch off light enjiga okwogera switch off light American what? Yeah, American accent. Yeah. Pastor Bujingo sitegeera kiki ekimutaganya. Kyanewunyisa omanyi waliwo ebintu byoyogerera mu lwali kye bayita banta abazungu bagita banta oli awo okuba misota ku kyalo ababodaboda ne boogera emmeeri simanyi erimu malaba emmeeri eri Mombasa olugambo ekyo kitegeera kati ebintu byebigambo ebikuba misota gy'ekyalo bibeerawo byakusaaga naye n'ogenda n'obikuba n'obiteeka ku kituuti wobuulirire nje tandika okubuulira abantu abazze okunoonya Mukama abanoonya ekigambo tandika obabuulira ensonga z'emmotoka ate emmotoka ya Bobi Wine ate kati emmotoka eyo erabika gavumenti egiyinamu omukono
lwaki yakikyusaamu enjiri ye lwaki yakyukamu? Ndowooza omanyi Bugingo bwe yali ne mukyala we nga bakwatagana bulungi enjiri yali ekwata wa Bugingo Teddy naye kati bwe yamuvaako ati n'afuna ono DJ Susan. Manyi Susan yajjanga selector era mukubi wa music kitegeera. Susan is a DJ kati DJ ye yapasula yajjanga omukozi n'apasula ani omwami n'amujja ku mukyala we. Kintu ekyo Bible eyogera mu bintu ebibi ennyo, mu bintu ebibi y'omukazi omukozi oba house girl okupasula omwami ate n'afulumya oli omukyala omukulu. Kino ekyo kibi nnyo kitaganya eggulu. Kati okuva olwo gundi Bugingo yatagana. Baganda bagamba nti nno tibamuloga n'asigalamu akakola ki kasala kkubo. Kati Bugingo kirabika engeri oli bwe yamufumbira akatunda yamutaganya. Yavayo n'agamba Valentine abagenda ojikuza basirusiru. Ebintu ebyo ebya Bugingo ebimu sagana biddamu ne bambi atagana. Bugingo tulina omubuulira kati yagenda n'agamba mbu empeta zino mbu bintu bya sitaani. Olw'okuba ye empeta yamulema okukuuma kitegeera yamulema okukuuma. Tandika okugamba nti abasajja abambala empeta abakazi bisima ya kyuma okulayira mu mbaga nti mu bulungi ne mu bubi nja kubeera naawe n'agamba ebyo bya sitaani. Kati olw'okuba ye kyamulema kati buli ekimulema ng'agamba kyo kya sitaani. Ti abantu bannange kintu ekyo Bugingo tulina omubuulirako. Eky'emmotoka yogere n'agamba emmotoka abantu mulekerawo okugendera ku ebyo biki. Ekintu ky'emmotoka ekyo ndabye ng'ayogera alinga nga tudaivatinga kuba babadde beebibuuzo nti twalabanga Susan alinga nga alina olubuto kyekigenda mu maaso awo. Kati okututwala mu by'emmotoka ayinza okuba atubuzaabuza kitegeera kyo kimu. Ate ekyokubiri kintu kyayogerako tekikwatagana. Agamba simanya emmotoka eno tosobola kuleeta mmotoka ya bulletproof nga gavumenti erimu mukono. Ekitegeeza Bobi Wine ne President Museveni baleka bafunye entegeeragana. Ate kati Bobi Wine kyavudde ajjayo omusango mu kooti. Bino byakutuzannya ku mutwe. Bintu ebyo eby'emmeeri zino emmeeri ezibuuka nti emmeeri eri Malaba ebyo kuliko ne Van Damme Schwarzenegger ne Jackie Chan. Ebintu ebyo omusajja oyo ali ku level yani betabiyingiramu okitegeera kubanga emmotoka eyo bw'ogiraba soma ekimutaganya Bugingo ndowooza takola research. Number 1 emmotoka eyo yaleetebwa mu Uganda mu mwezi ogwa November. Omusajja yagireeta bamuyita Fauzi Khan kiri mawulire. Fauzi Khan yagireeta nga evudde Kenya. Motoka teyali mpya yali eriko ennamba ya Kenya KCB 556 Y kitegeera. Kati 2 emmotoka eyo bweyingira wano yali nomo teyali ya bulletproof. Njagala okitegeere kubanga emmotoka bajambaliza wano ne bajongerako ebirala. Okukola bulletproof kuba kugattako ku mmotoka nga bw'ogamba nti nongenze mu tourist vehicle mmotoka lwese Land Cruiser ne balyoka bagiwanvuya okitegeera. Bagikola ne bagikola ki ne bagiwanvuya ne bagisitula ne dyokateekamu open roof ne bulletproof bagikola. Osobola kikola ku Google YouTube n'okebera how to turn car bulletproof kiri bakikola n'ogula parts nozi ordering ne bazireeta. Osobola ozigula oba kuba banka kati ba banka bakula ebintu ne babiteekako emmotoka nebeera nga eri bulletproof. N'emmotoka yo tusobola ogikwata ya BTM ne tugiteeka mu bulletproof. Madirisa ne bagakyusa ne bagateeka mu reinforced glasses eziya zi bulletproof n'enzigi ne bateekamu ebyuma ne bateekamu n'ebiseminti ebyo ebikwata amasasi. Record ziraga teyajjanga eri bulletproof. Ekyokusatu omusajja yagireeta oyo Fauzi Khan yafuna omwami owa Global simanya clearing agent Mr. Abel n'amusaba nti atransferinga emmotoka eno okuva mu nnamba z'e Kenya eziteeke mu za Uganda era n'akikola. Kati ye bwe yagenda ku URA abantu baga URA yali mu luku URA yakeberanga emmotoka ya bulijjo
evudde Kenya. Tuyina enkolagana mu East African Community, bwe bayagala okujja ennyamba za Kenya oziteeke za Uganda bakusaba musolo. No bamusabye bapimye emmotoka ne basaba omusolo $88,000 n'aziwaayo. Kati bamaze okutema ssente musinguzi ye Commissioner General yali mu kunoonya ssente eza gavumenti emisolo. Ne bamuwa ennamba empya simanyi yubu whatever bill ne bazimuwa. Kati bwe bagitaddeeko oyo Fauzi Khan n'alyoka agitunda n'agiguzaani Bobi Wine ng'eri mu nnamba ki za Uganda. Kati awo neyingira mu mikono. Kati wakati awo ng'amaze okuteekako ennamba we bongereddemu ebirungo. Naye ng'ekintu ky'okugatta ebirungo mu mmotoka osobola okukikola si kirya mu ggulu. Tosobola ga nti omuntu okuba nti n'emmotoka ogigasseemu olina kubeera nga gavumenti eri naawe. Kati buno obugundi buno security company obulina emmotoka eza bulletproof zino Land Rover zino ze bateekawo gira ezo gavumenti era nayinamu omukono. Wena bulaba banka obutonotono obuyina ne buteekawo gira. Kale banka abantu abatereka ekintu kyabwe osobola okuteekako ki giraasi ezo ziri bulletproof. Kati Bujingo ndowooza ekimutaganya one takola research. Bujingo alina okukola research asooka amanye. Ekyokubiri alinga nga ayagala okufuuka Mondo Mugisha. Manyi Mondo yali ayogerera gavumenti agezaako ate ng'alimu engeri gy'ebitakwataga ng'agenda n'agatta ebintu ebitakola ki oba ayagala kusikira sikitegeera. Naye kati omuntu bw'obeera ku kituuti n'otandika okwogera ebintu bino, abantu bw'obeera ku kituuti abantu bazze baagala kuwulira njiri bikkula Bayibuli otandika obbabulira enjiri. Bujingo dda ku Bayibuli. Wanga abantu abajja mu kkanisa wulira bantu bazze baagala kusaba baagala kuwulira kigambo. Naye kaakati emmeeme ebirowoozo bivudde mu kusoma Bayibuli ennyiriri zivudde ku nnyiriri. Tandise okwogera Bobi Wine ate kiki Bobi Wine kati ne president ate kati bafunye entegeera afuuse nga tamala emirundi. Ekino ekyo si kituufu. No, ekyo ebintu ebyo osobola obyogerako notobyogerera ku kituuti. No. Kyogere kati nze mbeera na bodaboda waliwo abodaboda babanvuga pasita okimanyi nti emmeri yavudde South Africa nti kiki nti ate South Africa bajeyo Mondo Mugisha nti kiki pasiko wali ogenda okuleetera Mondo Rolex nti kati Mondo bamujja South Africa Van Damme ali ku mmeeri akutte Mondo. Kati olwo lwali olwo kiki lwali baana bavuga bakuba misota ku kyalo byebyo ebyolwali bye mubeeramu. Naye kati ebintu byolwali notandika obikwata n'obiteeka ku kituuti kibeera kikyamu. Nedda nze siyitanga abantu ba Bujingo wabula mbasaasira nnyo okubeera nga wogendayo ne bagamba nti n'oyambadde nababulira luli omukyala yayogera simanyi alina ndawo ya $2 oba kaleega kati gw'oli awo tudde abantu bagenda ne bava mu bulokole olw'ebintu bwe biti. Muntu asobola okupandika nti nze mpulidde Bujingo ate kati tova mu bulokole noonya Mukama. Ekyokubiri nze nda Bujingo kyandibadde akola yandibadde alekwatamu asibamu byebisobola naddawa ekitende bamukyala we ali luddawa likasi kajjansi kitende kati mukyala we omukulu Teddy. No, kati Bujingo buli lwamala olunaku nga tali waka bamufumbira akatunda akamutaganya. Betokiraba ebintu byayogera tebikyakwatagana. Bujingo ebintu byayogera tebikyakwata ati wano simanya kiki ebintu bikwatagana. Tumusabire Bujingo addemu alokoke anoonye empeta gye yajjako. Wakati atandika okubuulira abavubuka bonna abasajja abali entima mujjeeko empeta. Bujingo nkusabira mu linnya Yesu Omunnazaaleeti oddemu olokoke. Bujingo nkusabira mu Yesu Nazaaleeti empeta y'obufumbo gye wayina ne mukyala wo Teddy oginoonya ogyambale nate. Bujingo nkusabira okudda ekitende. Bujingo nkusabira otandika okuddamu okubuulira enjiri gye walinga obuulira ey'obutuukirivu n'ogamba abasajja abatalina mpeta zammwe mwetegese kugenda kuwenda muzinoonye muzambale. Bw'otyo bwe waliyogera wali ku gundi ku binyira ku Bativale kiki kyabaawo? Bujingo ekyabaawo kikino DJ yakuba emiziki n'obula. Kati tandika okulya music tukusabira owulira music wa malayika w'eggulu. Oddeyo
tukusabira muri Yesu Omunazaleti